Omukyala golaba mu katambi oyo agudde eddalu. Omukyala oyo bambi agudde eddalu, omutwe gutabuse. Omukyala akedde ku makya nga mulamu bulungi ng'agenda na ku mulimu. Era abamulabyeko bagamba nti omukyala ono abadde mulamu tteke. Wabula bw'atuuse wali eri ku Nakasero Road, kwekyo ekikubo ng'ekyambuka ku State House mu maka g'obwa pulezidenti, bagenze okulaba omukyala aggyamu engatto. Abadde akutte ebbaaga ye, zino bbaaga z'abakazi ze batambulizamu ebintu byabwe, ssente, essimu, meekaapu n'ebirala. Eyo bbaaga n'asuula eri. Engoye z'abadde ayambala n'atandika okuzeggyamu nga yeeyambula. Bagenze okulaba atandika okweyogeza yekka mu nnimi ze batategeera. Olwo n'atandika okutambulira mu kkubo wakati mu mmotoka ezibadde zidduka obuweewo. Nga bw'omulaba mu katambi oyo abadde atambulira mu kkubo wakati, emmotoka zidduka, piki zeetala olwetala, emmotoka kata zimutomere. Naye lwakuba nti ne bano abadde mu bidduka nga bavuga mu mmotoka bava eri nga bakitegedde nti kati ono omukyala atabuse omutwe, ali mu kkubo wakati, si mulamu wabula mulalu. Abadde atambula bulungi era abadde agenda ku mulimu. Abamulabyeko era n'amukutta akatambi kano agamba nti omukyala ono okusinziira ku nnyambala gy'abadde ayambadde abadde agenda ku mulimu era abadde ategeera bulungi nnyo. Wabula nabo ekimusudde eddalu tebakimanyi. Era bw'obanga omumanyi munoonyeeko, mudduukirireko. Agudde eddalu amakya g'olunaku olwaleero. Naye simanyi ennaku zino abantu nga bagwa nnyo eddalu. Ennaku zino abantu bagwa nnyo eddalu, simanyi kiri mu Uganda. Ate naddala abakyala basusse okugwa eddalu. Bajja bammwe babasuula eddalu. Mubba basajja ba bannammwe babakola ebintu bino kiki? Abakazi bagwa eddalu. Ate abakazi basusse okugwa eddalu. Guno omwaka tobala na kubala bakazi baakagwa ddalu. Ogenda okuwulira nti ono omujja we yamusudde eddalu, ogenda okuwulira mbu kino. Muganda wange, Katonda yekka y'aba akuuma, naye kisusse. So omukyala ono bw'oba omumanyi, osobola okuba nti ate otegeeza ku bantu abayinza okumudduukirira n'okumuyamba. Ne ye agudde eddalu essaawa zino. Mukazi wattu ebikiri ku nsi kati takyabitegeera. Ensawo ye, ebibadde mu nsawo ye babitutte, essimu bagitutte, engoye zonna azeeyambuddemu, ali mu junction wakati, emmotoka zitambula zidduka oludduka, essaawa yonna bayinza n'okuba ebyuma. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko, vidiyo nkusaba ogimpereka like, vidiyo yiiyo. Bannaaye, omukyalo ono yenna amumanyi, yeetaaga buyambi, akafuna obuzibu essaawa eno yennyini. Zigenda wera ssaawa 5 zennyini. Bw'oba omumanyi munoonyeze mu bitundu bya Nakasero. Wano abadde ku Nakasero Road okumpi ne State House. Yenna amumanyi, omukyalo ono amwanguyire. Ng'era bw'omulaba alabika abadde azze kukola ng'ava waka, yaakavaako ssaawa eno. Ng'era bw'olaba awo abadde n'engoye ze nga za buvunaanyizibwa nnyo, naye zonna azeeyambudde. Era alabika mukyala musoga kuba atambula ayogera Lusoga. Mu butuufu simanyi mwaka guno abakyala baakola ki bannange. Mukimanyi nti abakazi basusse okugwa eddalu. Abakazi basusse okugwa eddalu. Guno omwaka abakazi abaakagwa eddalu be nnaakakutuusaako wano tubala. Oba bajja bammwe be babasumbuwa, omanyi eyo awo tuyinza okuteebereza. Bakazi bajja bo basobola okukola ekintu kyonna kyonna. Simanyi oba mubba abasajja ba bannammwe, simanyi oba competition za mirimu, naye abakazi basusse okugwa eddalu. Abakazi bagudde eddalu guno omwaka. Ate abakazi munnanga bagwa eddalu aba bakazi ba buvunaanyizibwa. Nolaba omukazi ng'ayambala bulungi, ayambadde bulungi, agenda ku mulimu, n'agwa eddalu from nowhere. N'agwa eddalu ssebo mu kibuga wakati. Kati omukyalo ono omulaba, abamulabyeko nga mulamu,
abadde atambula bulungi nnyo nga talina yadde n'akantu konna kalaga nti ayina ekikyamu, akutte ensawo ye, ayambadde bulungi, atambula agenda ku mulimu, atuuka awo e Nakasero atandika okweyogeza yekayika ndowooza agenza okulaba nga bino ebintu by'akutte mu ngalo okuli ensawo ye bimulabikira nga bisaaniiko, n'asuula eri Gasiya. Engoye z'abadde ayambadde ezibadde zirabika obulungi zonna n'aziggyamu, ezimu n'atandika okuziyuzaayuza. Engatto z'abadde ayambadde, obugatto bwe obulungi obwakakondo nabwo n'abuggyamu n'asuula, n'atandika okutambuza ebigere. Kati ate lino eddalu lyo limutumye kugenda mu mmotoka wakati, n'alyoka atambulira mu luguudo. Nga bwemanyi Nakasero road oyo abeera bize, Nakasero road kubeera emmotoka. Kwekyo ekikuba ekyambuka mu bakago ba pulezidenti ng'oyise eno nga kweno hooteero eno oba bagiyita oba Sheraton, muganda wange, eyo ekkubo liba litambuza emmotoka empitirivu ate zidduka oludduka. Naye omukyalo ono kwabadde atambulira, era ab'emmotoka obedda bava eri nga bamulaba nga bamwebalama bwebalami nga bavuga bayita eno we bati ne bamulekera ekkubo. Omanyi omuntu alaluka ebintu ebimu aba takyagala kumanya. Ekkubo balimulekedde atambula yeegazaanya, emmotoka nga ziyita eri ku lubalama n'aba booda. Takomye okwo n'agenda ne mu junction wakati, junction ekkubo erigatta emmotoka nnya, erigatta emmotoka za makubo ana, eno n'eno n'eno n'eno. Naye n'ayimirira wakati n'atandika okukola obusolosolo, n'atandika okuyuza engoye awo nga takyategererako ddala. Naye abantu abasuula bannammwe eddalu mulekeraawo okusuula bannammwe eddalu. Tolina kyokale oyinza okubibakanga gwa kikola, olina ky'ofunamu oba oli yakubbira omusajja, naye mulekeraawo okutuusa bannammwe ku kintu bwe kiti. Mazima ddala n'olaba munno ng'agudde eddalu n'osanyuka ku mutima n'ogamba nakisudde eddalu. Abantu temuli bangu, naye munnange abantu abalya mmere ne bw'omugamba nti tosula munno ddalu munaye tebikola, tebawulira. Ajja kugamba munnange bakigwana, ogwo gwanzibira omusajja. Omusajja yatusuulawo n'atuleka mu nnyumba n'agenda n'olwo olukazi. Kati kalugwe eddalu tulabe oba omusajja n'addamu okulwagala nga bw'abadde alwagala. Abakyala batyo bye bakola. Era most cases ezisinga obungi abakyala basuula eddalu baba balina akakwate ku baba bannaabwe abalala. Ebiseera ebisinga abakazi entalo z'emirimu tezitera nnyo kale entalo z'emirimu tezitera nnyo kubagira. Kale entalo z'emirimu abakazi beerogaŋŋana, ekyo kyo kituufu. Entalo z'emirimu abakazi beerogaŋŋana, balina obujja, oli nalaba munne ng'akola, ne baba bakola omulimu gwa njawulo, abakazi n'abakazi bo basobola okutandikawo entalo zaabwe. Then n'entalo n'ekibba basajja, ekibba basajja kyo kifumbekedde mu bakyala, kifumbekedde mu bakyala. Ate bano bakazi bakulu abamu tebali ready kulekera babba baabwe bano bakazi balala. Era agamba omanyi bwe ŋŋenda kukola ekintu tojja kukyagala. So bannange mulokoke mulekerawo okusula bannammwe eddalu. Singa balisuula ggwe oba singa balisuula mwanawo, mulekerawo okusula bannammwe eddalu olw'okuba basajja. Kati omusajja bw'amanya nti osudde mukazi we eddalu nga gwe naawe obadde mukazi we, ayinza okudda gy'oli, ayinza okuddamu okwagala oba tomuluuzinze. Ebintu by'abasajja lwaki byemazaamu nnyo abakazi? Omukazi n'akola mukazi munne ekintu mbu lwa musajja. Omukazi si yaaba yeekwanye, omusajja yaaba amukwanye. Bw'oba olina eddogo nga likola, loga musajja wo aleme kuzunga ku bakazi balala, abe ng'ayagala ggwe wekka. Ne mulekerawo okusuula abaana b'abandi eddalu. Michael Uganda YouTube channel kw'oli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mukola omulugwa mannyo nnyini ddala. Mbaagala nnyo, Mukama Katonda abankuumire,
mubeere bulungi. Subscribe nga nnabakuba nti ate osubscribinga so okuba nti tutambulira ddala wamu kona mu kapeesa ka subscribe teekako akade ekintu kyambula ebbaasa n'agamba nti eno ensibuko y'amawulire gotagenda kusanga wantu walala wonna wonna so mubeere bulungi mweraba.